Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Naye teyantwala nawe yantwalawo mu buloji bwawo mu Nnyendo nga munange ebintu bigira kati weyakutwala yagambirawo nti tugenda kukola bya kiseru. Iye twali tuteesezza nawe n'ogamba nti omusajja ebbanga lyankwalidde ddene kagende muwe ekyoja mu miro. Bannaye Monica mumutuuka mu loogi. Toseka nawe naku naye muna ebintu ze sometimes netunulira abakazi ne ngamba bannaye kati ebintu nga tubirya mwavaayo saawa mmeka? Twagananga saawa zaalinga 7 nenvaayo 11. 7 ezaddi z'emisana yansanga mbega kati restaurant tulinawo omulala aweereza twaliwo 2 n'omukozi gwewalekawo n'ogenda okyuse ku woyiro kakati mumaliriza muvaayo 7 kati awo mwatuuka ku 8 9 10 11 saawa zammwe nga 2 kale kati munnange nga mukubira nga toogera oli atuuka nga mugamba nno omanye ebintu bisobye kadi n'omusajja yeewakana ng'onkubye longo namba. Kati kankubuuze lwe mwasooka okugenda lwe lwakwata olubuto oba mwaddayo emirundi emirala? We lwasooka ne lukwata. Temwakozesa kapiira? Tetwakozesa. Yesu kabaka. Nati nali mwesize nga ndaba musajja wavunaanyizibwa. Yagamba longo namba? Longo namba newamukubira kati agenda kugamba tamumanyi nze simanyi kubanga ne ssenga yabitegedde yangobyewo yaŋŋambe genda zitoleeta omusajja. Kati oli wakati? Ndi wa mukwano gwange naye naye ankooye. Omaze ebbanga ki wa mukwano gwo? Olubuto lwa bbanga ki? Lwabba awowe olulabika lwa mwezi gumu ne wiiki nga 2. Wagenzeko mu ddwaliro? Ate ŋŋendayo wa. Walutegedde otya nti olulina? Ze nalaba ennaku zange ze ŋŋendamu tezizze n'engulayo awo kali akakebera olubuto nagenda okulaba. Kaleeta bumeka? Kaleeta 2 mukwano gwange naŋŋamba olina. Ale omusajja yeegaanye? Musajja yeegaanye. Takyali awo we wasenga? Takyali awo n'okulabika sikyamulaba. Ne ku mulimu teyakutwalayo ke Masaka mu ddwaliro omulala? Alina gye yantwala. Yaivani era alina olugazigazi mu Nyarwanda. Omukubira n'agamba gwe ndabika nakukozesa na mu kirooto gwe mperezo ze zikuliko omugamba bwagamba iye naye ng'Oluganda amanyi nnyo lwayogera n'empewo ze ezikuliko alayika eggwanga alyetuuma bwetuuma. Gw'omukubira muwogere naye bannange ndabi. Kati kasooke mukubire tovaako. Yanyi erinnya ly'eddala? Yaŋŋamba Ivani. Ate eddala mwegatta tekusegedde eddala? Nedda. Sirika. Ivo? Yes. Jebali. I know Jebali. Kakati Ivan? Yes, sir. Unina kyenjaga okwogeramuko naawe. Omwana gwayita Monica omumanyi? Monica omumanyi? Monica simumanyi. Akola kawo saagala onnimbe ndi munnamateeka Ivan. Saagala kuswaza. Omuwala yaŋŋambye wamusanga kawoteri ka ssenga we n'omufunisa olubuto naye ate olwegaanye. Ki ekyagenza obubi? Simumanyi mazima. Monica tomumanyi? Ivan kawoteri wa ssengawe. That wasn't me. Maybe someone else. Kati Ivan singa tubajjako tufuna DNA eyo ng'amaze okuzaala ng'omwana wo tugenda kikolera ki ekintu ekyo? Manyi ayinza okuba nga misinterpreted with someone else. Monica tomumanyi? I don't know Monica. Naye nga you are in Masaka? Yes, please. Okay, let me ask you something. Yes, please. Where are you right now? Right now I'm not in Masaka, I'm in the village. You're not in Masaka? Yes. But I want you to tell me the truth, Ivan. Ensonga zino ezinaagenda ewala tekijja kuba kirungi. Abawala abo tubafuna ebiseera ebisinga ne tubakozesaako. Bwe tumala obakozesa nga tetubeetaaze tetubaagala. So bibaawo ebyo ku basajja bonna. Kati kye njagala okumanya. Wamukozesaako naye nga toli interested? I don't know that girl. How old are you, Ivan? I'm 26. You're 26 years? Yes, please. Okay, for you're saying you don't know that girl. Monica? Kwanji. Ivan yoyo? Iye, kwanji. Ojuke lodge yakutwala?
Iye. Bagiyita batya? Monica oyina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Oyina emyaka 2. Yes. Okakasa Ivan yo yayogera gw'owulira? Iye yo. Wakiyeekana. Ivan. Wanje. Eddoboozi eryo toliwulyangako? I don't know that person. Could that person tell? Okay, I want you to come, Ivan. Excuse me, could that person tell you who Ivan is? Does she know my next name? Does she know where I stay? Okay. What does she know about me? Mwala oti wamutwala wuwo. Okitegedde naye akumanyi nti okola Masaka mu ddwaliro. Kyova ensooka zino mbadde njagala tusimalize nga tezirina waawaala nnyo. Nkola Masaka mu ddwaliro? Mu ddwaliro. I don't know that person. No. Are you a doctor? No, I'm not a doctor. Okay. What is your profession? I am a businessman. You're a businessman. What exactly? What business do you I do multi-purpose. I'm a multi-purpose guy. You're a multi-purpose guy. Yes, please. Have you been putting on hospital uniforms? Not really. Not really. Gwe Monica, oba omusajja wafuna mu lubuto mulala? Nedda yo. Ng'alemeddeko. Libwato wali. Ekyokuba tawuli tamanyi linnya lyakubita kitegeeza nti beegadde. Kati katugendeko mbawuliza tulabe. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga ndabidde n'ebintu mu ntebe eno mwentudde bannange ebiseera ebisinga ngandi waayi yeewuunyisa ate nga kituufu entebe eno ndabiddemu ebintu bingi nga bw'okiwulira nze ani yandiwulidde ku Monica yeegatta n'omusajja nga tamanyi linnya lye ddala ate omwana olayika muto bw'omuwulira mu njogera abazadde tulabye tukaaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa. Mwana mulenzi alabika teyekakasa nti olubuto lulwe era omuwala nze amagezi gemuwa asale magezi gakulabira lubuto lwe azaala omwana naye bwe katambe kamutanda olunakyenkya n'azaala omwana ne bamukebera ng'omwana wa mulenzi oyo alina omuliyirira. Haji tiwuno nze sigadde ndi Haji Kasule. Haji kadde mu mukwano webale tuweereza amanya nampanywa ne Kabowa naye munaye leediyo yaffe newulirizibwa abaana bawala bangi bajja ekyokuyiga si buli muntu akugambye nti nkwagala nti ddala aba akwagala. Tubula nawuli nagamba nti omuntu waba akusabye yenyini agati katukireke ekyo ng'ekyo mukivaako olw'ensonga ajja kufunisa olubuto akwegaane kati wuyo yeegaana naye gaddala omwana yamusanga akola mwana mutali wa ssengawe. Abalenzi muddenga mwempisa omwana wa muno w'omusudde mu kizibu kkiriza sigadde nejja tinamponye Kabowa. Obalinnya tinamponye Kabowa wulira nga bantu balumiddwa balumwa naye abakadde naye balewereza Ivan alimba gwegatuma omwale era bwonna yalabyemu Ivan bwebana bagenda ku bakazi mu paaka wabalema ne babaganamu abaana ne babeegaana ajje tumukebera omusaayi kuba tabeeranko naye n'abawala nabo olunaku lumu ogamba omusajja naye baka naye nga tayamanyi nakwagala mufaaki n'ensi mukole webalewe. Monica wakola maaso byedi mwana wa mama sirina teyamukebeza maaso abo bayamukyanya embuto okusinga obulwadde walina okulemerako n'omugamba batolina kapiira toweegatta nange okutegeera n'ekyokulya kakasajja keeko kennyini keeko kawula kemamaaza nga tamanyi linnya lyange lyakubiri keetaaga kusiba n'amalinda ekawuku. nina akayimba kennawulira laba yagenderera kuulabi nnyo yavaayo na lubuto lwaki tomuzadde bambi n'ayonka eyo mugenda nga mwegattagatta nga temwambadde bupiira siri mama Linda kyayoge tebamukebeza maaso okikatugenda kebera kugambe kabuguza mulamu mugende mwekebeze n'ekirala kati mwana gwogenda kutandika okulaba ennaku kyeki nedda sengaawo olingira muyita emabega okitegedde n'ogenda kati lwa mukwano gwe senga yakoze eki bambi agwa mu nsobi bayidawe vane wa mukwano gugenda wegayirire sengaawo omwana ono badde nafuna ku namba ye simanyi naye mbadde njagala azaala omwana ono asooka amuzza ewaka kuba kati gyali obulamu obutambulayo bumanyi ali wa mukwano we mukwano ajja mumukyawa ate emikwano gikubeera nagyo bbanga ki naku bbiri nawulira ng'omuzimbiridde naggoba mwana gwe muwala ngenda kukwasaganya twogereko ne senga akusonyiwe senga bw'oba owulira oli mu nnyendaawo olina woteeri tukwegende sonyiwa omwana wa mwannyoko akomewo ensobi zibaawo omusajja ya Ivan
Nena Ivan wera mwako omu. Ivan ye musiru 100% correct musiru mutegedde taata w'omwana. Musiru yegeziwaza bwegeziwaza. Myaka 26 ng'okyegaana embuto. Amazima. Ivan ekitufu oba watonyeza. Of course. Tokita kwegaana. Kubanga kimanya nti bw'oba watonyeza tukole ki? Kiriza nti kibaawo ogume. Kale.